Mukulikeyo nnyo mukuwumulako tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyomunnyo live era nga tutandise ne poliisi mu disitulikiti y'Ekikuube ekutte ababbi abadde babba amafuta mu mmotoka ezikola enguudo mu kitundu ekyo. Ababbi bano babadde batambuliza amafuta gano mu mmotoka y'obuyonjo namba UAD 1089K era we bakunyiziddwa bategeezezza nga amafuta gano we bagabba ne bagatunda e Kampala. Amafuta gano gabadde gawerako lita 1,000 nga gabalirwamu obukadde 5. Poliisi mu disitulikiti y'Ekikuube ekutte ababadde babba amafuta mu mmotoka ezikola enguudo agawera lita 1,000 nga gabalirirwamu obukadde 5. Abagabba babadde bagatambuliza mu mmotoka eya buyonjo namba UAD 189K. Abamu bwe bakunyiziddwa bategeezezza babadde bagatunda Kampala. Okuba amafuta agatambuza ebimotoka ebirima enguudo kikosezza emirimu gya kampuni eya China Railway 7th Group. Enguudo ezisanyaladde kuliko olwa Hohwa Nairongo n'endala 4 ez'okusaasanyizibwako obuwumbi 5 ezalina okugwa omwaka 2020. Amran Tumusime RDC w'Ekikuube bw'ati bw'alambise kubakwatiddwa n'abaki abagabaguza. Abantu babaine beyambisa amafuta ku kampuni y'oluguudo lwaitu olwa China Railway number 7 oluguudo lwaitu olwa Kizanvumbi Kabale. Bagambire nti erimu muhigo ogw'okumalaho okwiba kwa mafuta kwa kampuni. Kiro kino nitweyambisa poliisi naba informers baitu batwibiroga stores ala mafuta gano bakuterekera era twagenda store twazigwawo mu Kizanvumbi mu town. Tumusime agamba bakutte emmotoka n'ebidomola abamu ku babadde nabyo ne badduka. Tugenda tubaseere tubakwate ekyokubanza emirimu yabwe nako. Ekyakabiri benagenda mukooti habwokuba gavumenti omuhiwa omusolo akutuukya sente nyingi okusasula kulwa nti enguudo zino zakola kandi iwe okuyiba kusiisa nabwekyo abamafuta bano abaibagayibire bairukire baitutuja kubakwata. Sabiti yawedde aba kampuni ekola enguudo yalangiridde nti efiirwa liita z'amafuta 1,450 ekigenda okusuula emirimu gyabwe. Bikuŋŋanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television.